Baganda bange mbalamusizza mwenna. Kansubye nti muli bulungi. Mpozzi kano ke mulaba neebase wano oba ngalamidde wano, saagala mulowooze nti emirembe ginzita. Si mirembe naye obukoowu bunzita nti mu kiseera kino ennyumba yatufuukira ennyumba. Ennyumba yatufuukira ennyumba. Weebaka n'ozuukuka n'oddamu ne weebaka, n'ozuukuka n'oddamu n'okola ki? N'oddamu ne weebaka. Mpozzi ekyenjawulo nze kye mbadde ninamu mu kalantiini eno nti ennaku zino mbadde ntandise okubeera nga nshuutingako ku videos ez'enjawulo nga bwe mbadde mulaba nti mbadde mbateerayo ku video obw'enjawulo ku channel yange wano ku YouTube. Naye nga mu kiseera kino kansubye nti ggwe andaba essaawa zino oli bulungi. Mmanyi toyinza kubeera bulungi era ffenna embeera gye tulimu mu Uganda ne mu nsi yonna y'emu. Naye mpozzi ffe abali mu Uganda mu kaseera kano tulindiridde omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni kubanga olwaleero ku ssaawa zino 2 agenda kubeera ng'ayogerako gye tuli. Tumulinze tulabe ki kyagenda okubeera nga atugamba mu kaseera kano, newankubadde abantu abamu batandise dde okubeera nga kale basala ebigambo nti ayinza okuba omukulembeze agenda kubeera nga akakkanya ku maanyi ge yateeka mu kalantiini eno oba amaanyi ge yateeka mu lockdown eno. Basuubira nti mu kaseera kano tuyinza okubeera nga tugenda kuddamu okubeera nga tuddayo ku mirimu tukole, takisi ziddemu zitambule, bodaboda zitambule, naye nga kwegamba tugoberera measures ezigenda okubeera nga ziteereddwawo mu kaseera kano. Naye nga gwe ky'omanya nti eyo yessaala eri ku buli mumwa gwa munnayuganda yenna mu kiseera kino ey'okubeera nti omukulembeze singa abeera agezaako okubeera nga akkakkanya ku maanyi agali mu lockdown eno nesobola okubeera nga abantu baddamu okubeera nga batambula, kubanga embeera si nnungi nnyo mu Uganda. Embeera si nnungi nnyo mu Uganda. Ekisinga okwewuunyisa nti mu kaseera kano abantu bangi enjala ebaluma, like seriously, nga tuvudde mu by'okusaaga. Abantu bangi bannayuganda kati bali bubi, tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa, abaana babeera bakaaba buli kaseera. Kwegamba abamu mu byalo abamu batandise okubeera nga basibirira ffene ne basuulira ffene n'onywirako amazzi ku luzzi. Naye nga tujja kunenya muntu yenna nti yaleese embeera eno, wabula Katonda yaleese embeera eno tubeere nga tweddaabulula. Ne Mukama Katonda tagera kibi. Tetuyinza gamba Mukama Katonda yatugeera ekintu ekibi mu nsi muno ku mulundi guno. Mukama Katonda tagera kintu kibi. Katukitwale nti Mukama Katonda yakigera ekintu kino kibeere nga kituyigiriza ebintu bingi nnyo n'okweddaabulula n'okumanya biki bye tubadde nga tukola mu nsobi na biki bye tuyinza okubeera nga tutereeza mu bulamu obuddako singa Mukama Katonda n'abeera ng'akoze eki ng'abutuwadde. Songera we mbagambye nti mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga gwe tulinza abeere ng'akola ki? Ng'atuwa amaanyi amaggya. Either atubuulire nti bannaye muddewo mwebake oba muzuukuke mugende mubeeko bye mukola ebitonotono bye musobola okugyamu ssente n'okubeera nga ate mwejjanjaba n'okulabirira abantu bammwe. Kale mu mbeera y'okwebaka eno nayo si buli muntu nti asobola okubeera nga yeebaka. Ekyo kyo nkibalayirira, si buli muntu nti asobola okubeera nga yeebaka. Abantu bangi tuli mu mbeera eno ey'okubeera nti tuli waka, tuli mu mayumba, naye si buli muntu nti asobola okubeera nga yeebaka. Teri muntu ayinza kwebaka ng'enjala emuluma. Teri muntu ayinza kwebaka ng'enjala emuluma. Y'ensonga lwaki mu kaseera kano otandise okulaba ebintu bingi, ebikolobero bingi. Waliwo ennyumba gyenkedde okulaba ku Facebook nga bagikubyemu ekituli. Naye nga bakubyemu ekituli babadde bamanyi bulungi nnyo famire eno weetereka akawunga bamukitegeera. Era bo ekituli kye bakubye mu nnyumba bakikubye nga bakimye kawunga. Era olwamaze okusika akawunga ne bagenda. Ennaku 2 emabega oba lumu muganda waffe Mickey Wine ababbi bamuyingirira n'amajambiya
bamuyingira n'amajambiya ne batwala $8,200,000 bw'ati bwe yawandika ku mukutu gwa social media. So kikulaga nti ensi bwe tugenda senga ekintu kino kyeyongerayo tugenda kubeera nga kwegamba tulaba ebikolobero bingi nnyo ebikolebwa abantu ab'enjawulo mu Uganda. Ennaku nga 2 emabega waliwo vidiyo yatambudde y'omukyala w'e Kawempe. Omukyala oyo yakyankalanye ne yeeyambula engoye ne yeebamba. Yasose kubeera nga yeebamba ne yeebamba n'akaaba lwaki biki ne yeeyambula engoye n'agamba nti abaana be bafa enjala tebalina kyakulya lwaki gavumenti tebawa mmere mu mbeera bw'etyo. Nekyamukisa mulungi nti omukyala oyo waliwo abantu abavuddeyo n'awulidde abasomero baana basomero nga balina group organization gye kugamba mu beekuŋŋaanyiza ng'abaana b'essomero erimu bavudde bambi ne bamuwa ebyokulya ne bamuwa sukaali ne bamuwa sabbuuni ne bamuwa biki. Era omukazi abaana be bannabe yabadde alwanirira twabalabyeko nti mu kaseera kano omuzadde asobola okuvaayo n'akola ekintu kyonna okulaba nga abaana be basobola okubeera nga bafuna ekyokukola ekyokulya. Kakati awo tutuuse n'ebirala bingi ebihappeninga mu Uganda wano oba mu ggwanga lyonna okwetoolola awamu okwetoolola mu Uganda bye tutalaba. N'ebino bye tuba tusobodde okulabako kugamba byewuunyisa. Nze nange ayogera essaawa zino naawe ali awo andaba. Ffe tetuli bulungi n'akatono, tetuli bulungi. Embeera mbi nnyo. Ogenda ne weetunulatunula mu bwoti ogenda okulaba nga ennaku zino zonna zetubadde mu lockdown zetubadde mu kalantiini nga kugamba zeewuunyisa. Omuntu yali alinamu $10,000, omuntu yali alina obukadde 2 ku akawunti, omuntu yali alina obukadde 2 ku akawunti. Ogenda okubalaabalamu nga sente zikenderedde ddala. Abamu zaabaggwako abalala basigazzaako ntono. Omanyi buli muntu alina engeri gy'asipendingamu ye yakola ki yanjawulo. So baganda bange tumaze okwetegereza ensi eno bwetambula mu kiseera kino tufunye lesson andi bazadde baffe abamu gye bataafunako kubanga bagamba nti pandemic zino tezitera kubeerawo buli kiseera nezitera okubeerawo ndowooza oba buli luvannyuma lwa myaka 5 oba 10. So tubadde bamukisa nti pandemic eno tugirimu ekirwadde kino ekyamanyi tukola ki tukirimu tukiweerako obujulizi twakirabako. Abamu ku ffe ku bannaffe bafudde mu mawanga ag'enjawulo bafudde naye nga gwe asigaddewo olwayiro Mukama Katonda alina okuba nga alina ensonga lwaki bw'oli oba gwe anaasigalawo olwayiro Mukama Katonda alina okubeera nga alina ensonga lwaki ogenda kusigalawo muganda wange oba mwannyinaze. Tugezeeko okubeera nga tweddaabulula, tugezeeko okubeera nga tetuddamu kumala budde bungi mu bintu bitatugasa. Ate tukimanye nti famire zaffe za mugaso nnyo eri obulamu bwaffe kubanga nkakasa nti mu kaseera kano waliwo famire zikyankala nnyo olwokubanga nti zibadde zibeera wamu ebbanga ddene kubanga omuntu luli yabeeranga omwami n'akomawo okumala essaawa 2 ewaka oba n'amala essaawa 2 emu akomyewo essaawa 6 gwa kiro n'anaaba n'alya ekyeggulo ne yeebaka enkeera n'akeera ku makya n'ageera n'akola oba n'abeerawo lwasibyewo nnyo n'abeerawo essaawa nga 3 ewaka. Naye kati abantu abafumbo beera ba 24/7 24 hours a day 7 days a week. Abantu bangi bafuniddemu obuzibu. Abafumbo balwanagana, beetema, bakoze ebintu bingi nnyo. Ate tetujja kutunuulira bafunyemu bizibu bokka wabula ate tutunuulire ku sayidi endala nti waliwo lockdown abantu abamu beunitinze. Waliwo abantu abamu beunitinze. Omuntu n'amanya nti mu butuufu mukyala wange ne famire yange bamugaso nnyo mu bulamu bwange okusinga abantu abasigadde bembadde nga ngenda nabo mu bbaala, bembadde ntambula nabo mu zi club, bembadde ngenda nabo out nendeka mukyala wange oba nendeka abaana bange. Abantu bangi bakitegedde nti kati abantu bano bamugaso nnyo gye bakola ki gye bali. So nno mu kaseera kano n'ebigambo ebyo tebigenda kubeera bingi nnyo baganda bange. Mbadde nze babuuzaako mpozi n'okubalaga kiki kyetulindidde ffenna nga bannayuganda. Tulindiridde omukulembeze kikyagenda okubeera nga atugamba era bw'anaaba amaze okubeera nga akitugamba nja kudda mbabuulire byayogeddeko kubanga nkimanyi abamu ku mmwe muli mu nsi z'ebweru
temumulaba live ebiseera ebimu oluusi mulina updates zange ze mba nkoze eki zembeera mbawadde wano nja kuba mbabuulira ebinaabizzeeko naye nga mu video zange zengenda okubeera nga nkola ngenda kwesiba nnyo ku mbeera eno gye tuze tuyitamu mu kirwadde kino nga tuli mu mayumba abantu abamu mugamba nti nze kemponye ennyumba oba ketuzeemu okubeera nga tutambula oba ketunaddamu okubeera nga tutambula netuddamu ku mirimu waliwo abantu bagenda okubeera nga sikyakolagana nabo okyogera abamu mugamba nti obulwadde buno bubalaze bannammwe be baani n'abatali bannammwe n'ogamba nti olwokubanga munnange mukwano gwange nalinga mpita mukwano gwange gundi tannankubira ku ssimu tannankyekengako kumanyanga bwendi oyo si munnange era obudde bunaggwako asigana kuddamu kubeera nga nkolagana naye naye gwe munnange gwe nga tonnanenya munno nti tannakubira ku ssimu oba tannakkeberako gwe nga gwe wamukubidde ku ssimu gwe wamukebeddeko okumanyanga bw'ali vidiyo yange ejja okuddako emu endowooza olunaku lw'enkya nja kwogera ku nsonga eyo abantu tuleme kubeera nga tusalira bannaffe omusango nga tomanyi na munno bw'ali mu kaseera kano tomanyi bulamu bw'ayitamu ng'oyinza n'okubeera nga gw'oli bulungiko okusinga oyo gwe gw'oyagala okubeera ng'osalira omusango mu kaseera kano baganda bange mubeere bulungi nja komombawe updates z'omukulembeze w'eggwanga byanaaba ayogeddeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.